Popin Media. Nza kalulumba saba kabwerere mu kampi ngenda bakolera mufune sente ate kikole teri muntu yenna gwe ngenda kuwa sente mbwa bagabire sizirina mu kampi nja kubakolera ne bali na sente banazireta sibaganda kuzirya newe mmala okuzirya mugamba akalwa pana kombi akaluka abaseke kakati awe ebintu bino bikole ki tebabalimba nti waliwo gwe nawa sente abagabire ngabe bakikozesa luli akalulu tusaba kaki kabwerere mu kampe ebisigadde bijja kutegerekeka oba mujja kunywa soda oba biki nga 16 zikoze eki ziwedde ebimu tugenda bikolako nga tetunabala kuyingira mu parliament kwa chairman tampadde report nebwe jembadde tuzze okubabuuzaako naye ensonga enkulu etuleese nti ekiseera kituuse okuddamu okunoonya abakulembeze abagenda okukiikirira ebitundu byaffe. Kakati ebibiina byonna byeteekateeka okubeera nga bifuna abantu abanaabakwatira bbendera mu kalulu ak'omwaka ogujja mu 2026. Kakati nze mumanyi bulungi ndi wa NRM atakyukakyuka obugalo twatuuse batukkiriza okutambula mu bitundu ebyebyalo. Kati olwaleero natandikidde eddeeyo mu byalo ebyenjawulo era nkyagenda mu maaso n'ab'Ekirimantungo mu luka gwe Nazigo muli mikwano gyange. Tulonda mubaka wa parliament si chairman wa kyalo ono Kawenyera. Omubaka wa parliament alina emirimu ng'ena naye ngenda kukoona kwegi ebiri. Ogusooka gwa kutemaatema budget kusaka. Nammwe ab'Ekirimantungo mufuneko. Chairman abadde ayogera wano nti amasannyalaze we gajja ku mulembe gwange we gaakoma we gaakola ki tewaddamu kutambula wadde n'essannyalaze. Wano tubadde n'ababaka bangi. Honorable Tom Kazibwe ogwokubiri, Sempanji naye yaliwo, twalina Nsanja wanu, abo baseke n'akola ki? Naye bali bonna baaliwo nga wano wali wayiseewoko waya. Baseke bwe yajja amasannyalaze ne gakola ki? N'engasaka ne gajja. Nga tulina enteekateeka okubunyisa buli womu we gataatuuka. Bwe bwamujjaayo kati emyaka giweddeko 5 waliwo pole yali etambudde. Bye twali tutandiseeko tebyakola ki? Tebyagguka. Twalina enteekateeka kwa twabawa tenti ez'emiruka na biki n'obutebe 10 buli tenti. Ne tugamba nga tutandise n'okugaba buli ku kyalo. Naye ne mugamba nti ki? Baseke akomemu awo. Nabagamba nga tunoonya akalulu nti bwe sifuna bululu bunzizayo mu parliament ngenda kuddayo nnime emmwanyi zange ze mubadde mu mpaana wano nti nabawe emmwanyi nange nazisimba. Era ebbanga eryo lye mbadde temundaba naddayo mu nnimiro munnange ne mulekera obudde akole ki? Aweereza aleme kwekwasa nti ate oli abadde antambulirako. Kati ekiseera kituuse batutadde tukomyewo mu constituency n'egye ntambulidde yonna buli omu akaaba. We twakomya layini za nsazo ezaakoma bowa zonna luli twalina ekitongole nga kiyitamu buyisi kikalo ki kikanika zonna zaafa abantu banywa mazzi abamu tebanywa na mazzi maki mayonjo. Twatandika project y'amazzi ag'emidumu ga National Water Government yatuwa obuwumbi 10 ne tugajja eri ennyenga nga tugaleeta eno yonna gabune mu Nazigo aga National Water.
gakoma maligita era pipe bazisimulayo Baseke we yakoma ebyakola ki ebyakoma kakati omubaka wa parliament alina okudda gye muli okubategeeza ebigenda mu parliament mwalabanga wano twajjanga wano netukula nembabuulya nti omwaka guno tutuuse ku kino ekiddako bwe kiti ne kasoda ne munywa tebyalingawo nga tutuula wano ne mumbuulira ali akoze eki yali akomyeko wano nakubawo n'olukiiko kakati alinda kudda kunoonya ki kalulu kakati mu mbeera ezo nga twagala otwala Ntenjeru mu maaso ye wadde tabikoze ebyo wadde kubasakira takikoze naye omusaala gukola ki gujja tebakusalako nti toleetedde bantu byo budget togikuteeko kugitwalako mu constituency yo omusaala gukola ki era esente ne ziyinga ekitegeeza ye ne famire ye basigala bali bulungi ng'ekyalo kikola ki kidda mabega kakati ekimala kikola ki NRM president yajja wano ekisinga okuluma president wa ggwanga najja mu constituency yo omubaka n'otolinyayo Honorable Lugolobi yali era yayogera bya busaana Ntenjeru South nga tulinga bamulekwa nga teri asobola kwogera eri wa Fountain of Honor ebizibu ebituluma Prime Minister yajja muno nga anoonya ebizibu by'ekitundu omubaka teyakola ki kakati ogenda okusakira otya abantu kakati olwaleero tuli mu kalulu ab'NRM balonde mu candidate omu agenda okuvuganya oli atalina kyatukoze ki kyatukoledde akalulu ke tulimu leero tunoonya candidate asobola naye kana akalulu takaliimu nenkitegeddeko gye mbadde Namirembe takaliimu naye akalimu emabega eri baliyo waleese mbwe abateekemu obusente balwanyise Baseke kubanga yeew'amaanyi bakyogeredde eri Namirembe nenkitegeera kakati abantu b'ekirima ntungo nga 16 tugenda kulonda akalu k'NRM tulonda akwatira bendera ekibiina kyaffe ky'NRM agenda okuddamu okutunula Ntenjeru mu buwambe ne mu bizibu bye mulimu awo wensabira buli mbeera yonna gye bataddeyo gye tubadde tuwulireeyo kugamba Katonda tutaddeko favor ebatiisa mwebale kumpagira mwebale kunjagala kakati mubeere bagezigezi ng'obwana bwaki temukkiriza kubawuddiisa mulonde Baseke nga 16 ogw'omusanvu 2025 layini esimbe bweti yeetoola bino ebizibu bye mwogeddeko tugenda kubikola gwe walabyeko eki akali bakendo okalabira ku ki ku Mukonda Baseke nga tannaba kujja kwesimbawo namanya abantu baagala ssente ne tubawe mmwanyi era abazinoza chairman wano obwedda neewanirako nti yalina ssente nange njagala mpeewo wano omutwalo azimpeere wano kakati twakikola ekyo obadde muganda wange awo ayogedde gavumenti ya NRM wano e Kayunga yabaleetera eddwaliro ery'omulembe nali kakiiko ka byabulamu ne tukwatagana ne Lugolobi ne tulwana kubanga budget eyita mu kakiiko ka byabulamu eddwaliro liri Kayunga mu constituency ya Lugolobi nga bijja mu kakiiko kendimu ne tulwana ne Yumbe ne bafuna ne Kayunga nekola ki natambula Uganda yonna nga tulambula amalwaliro gwe bayita regional referral tewali ddwaliro lyenkana lya Kayunga ne bwogenda Embarara eri president java teryenkana na lya Kayunga kakati ebyo byebikolebwa n'ebikolebwa nga mututeyo omubaka asobola okukola ki okubyogerera so bakadde bange ebisinga tujja kubyogera nga tuzze okunoonya akalulu mwogedde ku by'amazzi mbadde siri mu parliament naye bwe tunatandisa okunoonya akamu nga tuvudde mu kana akamyufu nga 16 naye waliwo Nayikondo kati nejjo twatongoza wali e Nakatovu mu kyalo kiri eky'Ennongo twatongoza Nayikondo mpya tubadde tulina emikwano gye Nasaka nga gituyambako okutusibira amazzi okuzimba enzizi na biki tubadde bajja abamu balimba Baseke munamu akalulu agenda kubula no obukulembeze buva eri Katonda tobuweereza buba buweereza kyobola bakapande kakaliko omubaka ow'enjawulo sikola nga bali bye bakola si yenze kakati ebyange byo byaki byanjawulo